Kati wulira Kabowa mu Simbwa zone Lubaga division olunaku lwabadde lwa mukaaga mukwano gwange ali ku AKTV nange AK Master emabega w'omuzindaalo omukulu akulira poliisi ya Uganda bino byewuunyisa njagala mukwano gwange tutambule ffenna mpola mu waako ono osooka kakase Uganda wa weeyolekedde ensangi zino nga bantu batandise okubeera nga battibwa buli lukya tulabayo attibwa buli lukya wabaayo afa n'abeera nga tafudde yekka wabula nga attiddwa buttibwa oba nga attibwa buttibwa. Kati wulira Kabowa Simbwa zone Lubaga division wano we wali amaka ag'omukulembeze oba omu ku bakulu mu poliisi ya Uganda amanyiddwa nga mukyala Faridah nampiima ono nga mwogezi wa poliisi eyebidduka mu ggwanga Uganda. Munnange olunaku lwadde lwa mukaaga ekiro bwe batyo amaka ge ne bagasalako abazigu 8 mulambirira bano nga babagalidde ebissi nga mulimu ebiso emijolo kosa ebyambe bano nno babadde balina nembwa wabula kigambibwa nti abantu bano bawalampye ekikomera era ogenda okakkana ng'omukuumiwe bamuttiddewo nga tewaliwo okubuuza yadde okubeera nga bawannaanya. Okusinziira ku mu assistant w'omwogezi wa poliisi mu kibuga Kampala amanyiddwa nga Luke Wesigire agamba nti abantu bano bayingiridde amaka gano mukwano gwange ampuliriza era ogenda okakkana nga basindise oluggi omukyalo ono Faridah nampiima ne bbaawe babadde mwebali era bano babasabye essente enkalu ne bazibatwalako emitwalo 3 bano ne beebagala TV bwe bamaze okwebagala TV ne beebagala amasimu ag'omu ngalo era bwe batyo ne babulawo mukwano gwange ampuliriza kigamba nti bano bazze bamazeeko era nga balina nembwa oba oli ebintu ebyatwaliddwa bibalirirwamu obukadde 9 obwa ssente eza Uganda. Kati wulira nga otaba kubeera nga weeyongerayo mukwano gwange teweerabiranga mukwano gwange kubeera nga video eno ojuwa ekigalo bw'omala okubeera nga ojuwa ekigalo ate bw'oba nga oli mpya osubscribinge ku channel yaffe bw'otyo okonene kade tubeere nga tutambula ffenna mu waka waffe. Nakugamba nti waako ono gwe tuleeta mukwano gwange ampuliriza amawulire gano olumu oba wagawulidde amawulire gano olumu oba wagategedde naye tulina okubeera nga tugakuba mu tooki oba olyawo tugatangaale tugategerere ddala mu bujjuvu mu byenda byagwo amawulire gano ddala gabeera ku nsonga ki era lwaki ebintu nga bino bibeerawo. Kati wulira ampuliza nga twakamala okubeera nga tulaba emmundu ng'emaze okubeera ng'eseka waliri ku minisita eyattibwa Charles Engora neeveeyo negenda ku Isma All Access naye nabeera nga attibwa ne tuveeyo ne tugenda ew'omuyindi naye nabeera nga attibwa. Kati mukwano gwange ampuliza njagala owulire omukyalo ono Faridah nampiima ye mwogezi wa poliisi ey'ebidduka mu ggwanga Uganda wabula amaka ge nkugambye nti gakikomera era nga gakuumibwa naye ekyebuuzibwa ababbi bano oba abazigu bano 8 omulambirira ababagalidde emigemerawala abaatuuse n'okubeera nga batta omukuumi mukwano gwange ampuliriza olowooza obuvumu bano baabugyeewa bajjeewa obuvumu obuyingirira amaka ag'omuntu omukulu bw'atyo mu poliisi ya Uganda. Kino kikulekawo gwe nga munnayuganda nange naawe kubanga nze sina yadde akasaale akankuuma bw'otyo naawe tolina yadde akasaale akakukuuma. Bwe kibanga omuzigu oba abazigu basobola okubeera nga bawalampa ekikomera eky'omukungu owa poliisi nga waliwo n'abakuumi nga bano balina n'emmundu mukwano gwange ampuliriza ne bayingira munda ne bamenya n'oluggi ne basobola okubeera nga batwala ebintu bye eby'omunju mukwano gwange ampuliriza gwe nga gwe omuntu wa bulijjo olowooza osigaddewa kubanga fenna ebigenda mu maaso bitukwatako mu ggwanga Uganda oli safe woli gwe atalina yadde akambe yadde ejjambiya nti waliwo omuntu agikutte akukuuma bwe kiba nga akuumibwa emmundu basobodde okubeera nga bamenya ne batwala ebintu ebibalirirwa mu bukadde 9 ampuliriza gwe nga gwe atalina yadde akasaale yadde ejjambiya yadde effumu ozimiridde otya ku bukuumi bwo n'ebintu byo oba oliawo nga tosulana mu kikomera era nga tolina yadde ekyambalo ekikangakanga nti nno naawe osobola okwerwanako wabula okusinziira ku Luke Wesigire onono nga ye mumyuka w'omwogezi wa poliisi mu Kampala agamba nti bano bafunye obujulizi kubanga bafunyeyo ekyambe kimu nga kyagwa ku bampembe bano mu kubeera nga bakyerabira oba oliawo nga batambula nga bagenda oluvannyuma lw'okubeera nga bazza omusango guno mu Uganda. Bingi bizze nga bibaawo oba oliawo byomanyi ne byotamanyi naye obumenyi bw'amateeka mukwano gwange ampuliriza naddala obwo obulimu okutta abantu
bususse era bweyongedde ensangi zino. President Museveni yavuddeyo n'abeera nga agamba oluvannyuma lw'okubeera nga omuyindi ono yakubiddwa amasasi agamusse, n'agamba nti ayagala alipoota entongole era enkambwe ku bantu bano abatta abantu. Era poliisi yavuddeyo n'ekakasa nti omusajja yasse omuyindi ono yakwatiddwa dda, wabula ng'ono aliko okubagana empawa. Okusinziira ku bafamire ey'omusajja ono eyakubye amasasi, bagamba nti omusajja ono yalina akazoole oba muyite kazolite oba yali mulalu okumala ebbanga eddene, era nga bano bagamba nti ne poliisi yennyini ebadde ekimanyiiko era nga yategeezebwako nti omusajja ono mulalu. Wabula werukedde olunaku olwaleero nga poliisi evaayo ate nereeta lipoota endala ng'egamba nti omusajja ono ate abadde mulamu katebule nga talina buzibu bwonna, wabula ne bongera okubeera nga batutegeeza nti omusajja ono yali yagibwako dda emmundu mukwano gwa nga mpuliza, era ng'amaze emyezi 6 ng'akyusibwa ne department ono ng'ali mu kamera gy'as operatingira. Wabula alipoota entongole ku basirikale aba poliisi n'abasirikale abalala bonna ebadde yakafuluma mu ggwanga lyattu erya Uganda. Eno alipoota ng'ebadde eraga era ng'eyoleka nti abapoliisi bangi, abasirikale bangi, abakuumaddembe bangi mukwano gwa nga mpuliza abatabuse emitwe, abalaluka emitwe, bazoliga bazolo abawedde emirimu, oba oliawo ate nga bakyakutte ebissi era nga bebakuuma abantu. Wabula kyewuunyisa okubeera nga abantu ate abalalu be bakutte ebissi ate nga bebakuuma abantu abalamu. Kakati no alipoota yali yakamala okubeera nga efuluma ngeraga nti obulalu oba obuzoliga oba obutabufuwa emitwe bweyongedde nnyo mu bakuumaddembe mu ggwanga Uganda. Wabula ate nga bano abasinga beekalakaasa oba nga bakaalakaala n'ebyokulwanyisa nga emmundu mukwano gwa nga mpuliza. So kino tekikubeera nga kikwewuunyisa kubanga tuze tulaba abasajja bano bakuba amasasi oba oliawo ne batta abantu, naye ng'abantu abo oba oliawo bebasse tebalina yadde kissi oba oliawo nga tebasobola kubeera nga beerwanako mukwano gwa nga mpuliza. Kakati nno eno ye Uganda mw'otambulira, ye Uganda mwentambulira, ye Uganda muli omwanawo, ye Uganda muli muzaddewo. Olowooza kino kigenda kubeera nga kikomawo kubanga omwezi guno gwokka ku AKTV wano twakabeera nga tubeera nga tumenya abantu abakafa nga bafudde kuttibwa buttibwa, kati essaawa zino baweze 6 ampuliriza nga tubakumenyera wano era ntukubeera n'ensonga kiki ekyabaviddeko kubeera nga battibwa. Wabula bano abasinga bazze bakuba amasasi nga ge gabasse. Wabula ono omukuumi eyattiddwa mu maka ga Faridah nampiima, omwogezi wa poliisi yebidduka mu Uganda, ono kigamba nti yattiddwa na biso. Abasajja bano abalumbye amaka gano tebabadde na mmundu wabula babadde na byambe, era bano nga balina nembwa, era bano bebasse omusajja ono mukwano gwa nga mpuliza. Wabula nti amawulire amalungi gagamba nti bano okunoonyeza bwe kwatandise ne bazuulyawo n'ekizibiti oba oliawo ekinayambako poliisi okugenda mu maaso n'okubeera nga bakakasiza ddala abantu bano be baani era kigendererwa ki ekyabadde emabega w'ekibinja ky'abantu bano okulumba amaka g'omukungu ng'ono ampuliriza basobole okubeera nga batuusa obulabe ku mukuumiwe, naye ng'ate ye teyatuusiddwako bulabe bwonna bwonna bwa ngeri yonna. Kale nze AK Master mbaddewo okubeera nga ntateka ku galubindi okubeera nga tutolontoka n'okukubira tooki nga bulijjo mu nsonga nga zino oba oliawo ezirumba abakungu mu ggwanga Uganda, ate ng'ensonga zino ezirumbye abakungu gw'omuntu wa wansi olowooza zikutaliza oba tezikutaliza, kubanga ensi gy'olimu nabo gye balimu, eggwanga mw'owangaalira nabo mw'obawangaalira abakungu bano. Kakati Mukama Katonda omukuuma ggulu nsaba akunkuumire naawe era nnyini byonna akumpeera ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo, osigale nga munnange okyassa omukka guno kubanga agukuwa omulundi gumu. Ssaabasajja Kabaka wangaala, olamule Obuganda. Nze Nyinyuse.